Sajjabbi yennyini Kayindo Otafiire gwe basindise okubalaga nti tuli bumu nammwe akulaze nti n'ekiramuso takimanyi kyokka nga yeeyita mukulembeze nti naawe akukulembera singa ozaala abaana n'ozaaliramu omwana kasiru naye ne wayita emyaka 40 gy'omaze n'oyo mwana naye nga tonnayiga sayini oba kabonero kabuuza mwana oyo kasiru ddala abeera mwana wo. Kati ne gavumenti nga tennayiga na kutoola salaamu myaka 4 ekulaga nti nammwe abasiraamu muli baana baffe era tugenda bakulembera kyenkanyi omusoga oba omulugwala bw'ava ewaabwe n'ajja mu Buganda naye nga azze kuweereza bantu ba Uganda omuli n'abantu ba Buganda kimukakatako okumanya olulimi Oluganda naddala ekigambo ekisookerwako nti oli otya kubanga abantu bazze okukulembera mulimu abamanyi Oluganda naye bw'akugamba nti nkwagala nga ggwe Omuganda naye nga tasobola na kwogera kigambo oli otya after 40 years kitegeeza talina kyakwagaza paapa. Bwe yajjako e Uganda yafuba nnyabala atulage nti tuli bumu yabuuza nti oli otya. Lakadube ekivulu kye yasemba okukola ndowooza gwali mwaka gwa 2004 mukati ye yamuleeta yawunzika agamba Bannayuganda mbagala nnyo agezaako okuwuliziganya nammwe. Daudi Ochenge yali musajja mu kyoli naye olw'okuba yaweerereza nnyo mu Buganda kyamukakatako okuyiga Oluganda ddala bwe kiba nti omusajja azze kubalaga nti nammwe mbakulembera bannange sibafuga bufuzi bannange tuli bumu kijja kityo okuba nti ne salaamu emulemye okutoola mwe ne musigala nga muli contented nti abasajja bano batwagala nga ne salaamu emulemye okutoola omusiraamu n'osigala ng'oli contented nti abasajja bano batwagala. Omusiraamu we Uganda njagala okukutegeeza nga bwe nakugamba gye buvuddeko omugabo gwo mu Uganda kusala nte ekyo gavumenti ya Museveni kye yakulekera abasiraamu nabagamba mwe muyina okutta ente ne bwe giribanga mikolo gy'abakristu babayita ne musala ente ne babawa emitwe ne babawa amagulu ne babawa ebyenda bo ne basigaza ennyama naye nga ggwe omusiraamu tewali ky'oyinza kufuna mu Uganda kusukka ku kusala nte naddala nga gavumenti eno ekyaliwo ne bwe munaakwenyakwenya Yoweri Kaguta Museveni ne bwe munaagezaako mumusendasenda ne bwe munaagezaako mukwanakwana yakulaze nti tatwagala kubanga emyaka gye mumukwanidde gye mingi twalibadde twakkaanya dda. Tewaliwo musajja musiru ku nsi asobola kukwanira mukazi myaka gikunukkirizana nkiddamu tewaliyo musajja asobola kukwanira mukazi myaka gikunukkirizana era bw'abeeramu ku magezi kiba kya buvunaanyizibwa ne yeesonyiwa omukazi oyo n'agenda n'omukazi omulala amwagala amwesibako. Gavumenti ya Museveni eno okubaako kye mutereeza mu busiraamu poteya nga gavumenti ya Museveni eno ekyaliwo omusiraamu ayagala okutereeza obusiraamu bwo wallahi solution si yakolagana na gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Solution yakwegatta ku bannayuganda abanyigirizibwa tujjewo Yoweri Kaguta Museveni nga bwe nagamba Abaganda nti temulifuna federal nga Museveni akyaliwo nammwe abasiraamu temulifuna ddembe lyammwe nga Museveni akyaliwo mutandika mutya okuteesa ku ddembe lyammwe era mulimba mutya ensi nti mutendereza Allah ow'ekitiibwa naye ng'ate muli mu kuteesaganya n'abantu ku ddembe lyammwe eryabaweebwa Allah. Mutandika mutya okuteesaganya ku ddembe lyammwe mutandika mutya okwagala okusiigirawo n'ekifaananyi nti bwe tusaala tetuli batujju ky'ogamba bo balowooza bw'okutama ku musaala n'oga Allahu akibaru kikufuula mutujju. Okusomesa abaana ababo beweezaalira oluusi n'abaana b'okukyalo ekigambo kya Allah kikutuuma mutujju kakati tobageyininganga ku ddembe lyo wabula lwanyisa ekyo ekyagala okujjako eddembe lyo. Sajjabbi gwe basindise oyo gwe mwafudde Allah w'olunaku mwamufudde Allah w'olunaku anti ye yatudde mu maaso ng'alina mu ngatto gwe musinza ne imaamu taliyo emimbali aleseeyo bwana gundi kakati yakutubbanga ne Ssaabasajja Kabaka bw'asalawo gendako mu baganda be abasiraamu atuula mabega mu bo ono yatuulidde ddala mu maaso abasiraamu ne bamutunuulira mu bufunza abasiraamu mwenna abasadde Idi eyo mwabadde musinza Kayindo Otafiire si Allah naye nga bwe yazze mu kifaananyi kya Allah nga mwamutenderezza nga Allah mwamubuuzizaako bwe yayagala enkolagana nammwe abasiraamu obataddi
yenga tetunnatuuka ku kyakubata ddi wasiba baaki abasiraamu mutulugunya baaki abasiraamu mutta baaki nagenza okulaba ebibuuzi bye mulimu mu banka ya busiraamu ne ngamba la hawla wala quwwata abasiraamu bagenda tuddiza banka yaffe etuwola nga tetuli magoba. What happened to the Greenland Bank? Kyekyatuuka ku ya Kigundu ddala omusiraamu kye weetaaga essaawa eno ye banka etajjaako magoba. Gwe omusiraamu alaba vidiyo mu bizibu bye by'olina mu Uganda kye weetaaga ye banka etakugjaako magoba. Kale we banatuddiza banka y'obusiraamu etatugjaako magoba tugitereke mu mirambo gy'abasiraamu be basse oba tugyewole mu mirambo gy'abasiraamu be basse. Tugenda kugyewolamu ssente za kujjanjabisa abasiraamu be batulugunyiza oba tugenda kugyewolamu ssente za kujjayo basiraamu abo bennyini be basibye. Ekizibu ky'abasiraamu today wallahi ya Mungu si banka ya busiraamu. Ekizibu ky'abasiraamu olwaleero bakiyita gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. Gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni teyagala nko ku musiraamu, tebangako mukwano gwa musiraamu era teriyagala musiraamu. Omusiraamu toyina nsonga lwaki obageininga ku ddembe lyo, lwaki obageininga ku ddiini yo. Oyo yennyini yakugamba oba toyina mirembe genda mu nsi z'abasiraamu oyo gw'oteesa naye. Oyo musiraamu gw'oli mu kuteesa naye, oyo gavumenti gy'oli mu kuteesa naye ekwagala. Solution eriemu musiraamu kujjawo gavumenti eno oddizibwe eddembe lyo ery'okusomesa abaana eddiini, ery'okwetaaya n'ery'okusinza nga teryakukoonako nti okola ki. Because today mwabali mu kuteesa ne Museveni mwakimanyako kyabasajja abamu Allah be yawe ebirevu batandise obbisala. Buli wabaawo ekiguddewo mu Uganda batandikira kuwa kirevu, buli wabaawo ekiguddewo mu Uganda batandikira kuwa sigida. Abantu batya n'okuvunnamira Allah mu bulungi kati kuba batya okufuna sigida. Sigida ennaku zino yafuuka ekizibu. Batya okwambala entalabuusi ng'omukatuliki bw'anaayambala omudaali gwe, ng'omulokole bw'anaatambula ne Bayibuli. Omusiraamu yatya n'okwambala entalabuusi essaawa eno olw'ebigenda mu maaso mu Uganda. So abasiraamu mutereere mu layini. Abo be muliko si bannammwe baavudde awo nga babalaze nti bannammwe Sajjabbi yazze n'abalaga nti munnammwe ne gavumenti ya Museveni bannammwe. Naye we yavudde awo bagenze mu meeting kuteesa ku musiraamu gwe bagenda kuddako kutigumbula. Kakati mutijjuka n'empola ng'ebyenda by'ensekere. Nze Yekolera Itongwa.